ebya VJ Junior ng'obitadde ku mabbali ebigambo byongedde okulanda ebya Ssaabasajja Kabaka okulabikako eri Obuganda olunaku olwaleero kyokka ng'ate Mayiga yavaayo n'ategeeza edduniya nti Ssaabasajja Kabaka tagenda kusobola kulabika ku mikolo gye nga 31 olw'embeera gy'alimu gy'afaanana kakati byongedde okutabuka mu mbeera y'omukwano gwange mpuliriza Umaru Kisekka ono nga komuledi munnaffe ebigambo si birungi ate nga mu mbeera y'emu waliwo omukungu wa gavumenti akwatiddwa mu mbeera ey'obunkenke ampuliriza ono akwatiddwa n'obukadde 9 ampuliriza ebigambo ogenda bitegeera ababaka aba NRM abasoba mu 400 bamaze okubeera nga bakagwako Jeno Muhoozi akawaŋŋamudde EKTV Eke Master katusimbule bati omulundi gumu mukwano gwange mpuliriza ebigambo sigenda kubeera nga ndwa olunaku olwaleero njagala obiwulye bulungi nnyo ate paka gye tunaawunzikira video soko jimpere ekigalo ntambula n'omulongo waso omuluuta nsozi ennamba gy'olaba esembya 910 ye yawaswa omuluuta nsozi ono akuwa ekyogo ekikambwe ono akumira ekyoto ekikambwe abali e Bulaaya emikisa nga gyagaana mukooneko bukoonye olujja kuba omaze okusumulula ebyowetaaga tusimbudde boti katono nnyo kankomewo NRM nga yesinza abakaba parliament abangi erina kumpi 10 bina terabayo omuntu asobola kulira Museveni mu bigere bonna bwe betunulya bwe batibera banga bonna mbuzi eziri awe zitasobola kusikira Museveni okujjako ate mutabani we kaniti happen ababaka bali oba batya kubatta nti bwe banajjayo emitwe Museveni yakata bameka batumulire bwe batya kubatta baveyo andi bwe tufe wafe batugamba nti sibe babasse kati tubalabe baveyo nino gamba nti abaka 10 nemubulamu omuntu omu asobola okukulembera president okufuga Museveni era mu bantu 10 nemubulamu omuntu omu asobola okuddira Museveni mu bigere era nga mutabani wa Museveni asobola okuddira Museveni mu bigere Muhoozi tulaba Muhoozi tulaba Janet tulaba Namukondo miwe basatu kati ebyo biri wano waffe Uganda kakati nno gyebuvuddeko nakolera akatambi nenkutegeeza ebigambo nti mwami Museveni essaawa yonna ono kyandanda omugenyi agenda wabula ng'engenda gy'agenzeemu ontalesseewo mbeera yadde eraga nti ono ye musika agenda okubeera nga amuddira mu bigere kyokka nga twogera olunaku olwaleero abaka ba NRM basokka mu 400 naye nga beetunulira tekuli n'omu ali qualified kubeera pulezidenti wa ggwanga kyokka ng'ate nabo obuufu mbu babutunuliza Muhoozi kakati ebigambo byewuunyisa ampuliriza nkugambe nti olunaku olwaleero waliwo omukungu wa gavumenti ate kakati ono mupya nnyo akwatiddwa n'obukadde 9 lulambirira abadde abukola atya kati ogenda kubeera nga otya ensi eno nti mukwano gwange mpuliriza abasajja baliwo kwekusa kyokka nga ye Junior ono nga yeesimbawo mitundu bye bwayise n'awangula bwe yaddamu okwesimbawo mitundu bye mutungo bbiina ono baamukuba akalulu n'enkoona n'enywa kakati ono yajjamu busungu mu kunyiiga abadde ajja lumbanyuba struggle kakati nno bafutu soja kakati embeera emaze okubeera nga emuddugalira omusajja avuddeyo n'akulukusa amaziga wabula nga sinaba kubeera nga nkutwaleeyo mu bya VJ Junior n'ebyomusajja nali mu gavumenti abbi omudidi gw'ensimbi ampuliriza ebigambo genda biwulya nga binene nnyo era nga okakase nti we twolekedde tetusigazzaawo mukwano gwange mpuliriza muntu n'omu alowoleza bantu abasajja bano beerowoozaako bukanabuka kansooke nkujje wa struggle ono oba komuledi munnaffe ono ali mu struggle oba katubuulire tusimbule omulundi gumu yawangula akalulu ne tusuubira gyoba yalina otutaasa ono kwebaza ababaka abaali baganye okutuusa mu kawairoba bwe mwali bazira baffe ne muganda n'enguzi okugirya mwali beesigwa nnyo ababatigaatiga etteeka ne mulikyusa abalonzi mwalese tukaabe bwe ne mutunda n'abate abakulu naye mukama abalaba nange mbaatulidde buli mpambada makkiriza n'omusota gwayo naffe tubateze wansi kati sukaali waawa n'abalaku twamuvuddeko okubanga bamutumbula ebbeeyi nze neekwasa basawe kati bamungubako ebirwadde bye nnina nkuyanja oyo sukaali waawa n'abalaku twamuvuddeko okuba eyo bamutumbula ebbeeyi nze neekwasa basawe kati bamungubako ebirwadde bye nnina nkuyanja sakkule ne twaziryanga kati tulya ffire nga bw'oba n'olusanvu engeko ogula 10 abaana eka ne bawunya enva kati omuceere n'ennyama
tugema okubirya tulinda pate sina kindi mufu ku kyalo nze kwekyo nfukamidde era nsaba mukama tufuneyo embaga mu kyalo okuwuuta ku supu umeme wawa n'ebweru akola layisi kyokka wane uganda abamuseera basseba ababyake tulina okubasenda ebintu babitumbula ebbeeyi baseera amafuta bakekyo olusome bweyo gwe n'osala bbiya wala kintu binywe tuwenge afiirira ntebe kyenva natudde wansi nze neneebuuza nti jjajja lwalisiibula ki tuweeko ne bobi abafunye mu kintu be bamuto nnene omunaku alima mu kyalo kasita obikungula akatale ebbeeyi nga basuula jjajja otodde ensimbi ennyingi okulaba baka abasomesa nga mubakaaba kati lwaki eyasomesa omubaka afuna buswazi ekituufu kyalina okukola ki ddala lwaki omusawo w'eggwanga omuwalayisi nga yaleera obulamu bwaffe nze ŋŋamba omusawo w'eggwanga afuna layisi ng'ataasa obulamu bwaffe leka jjajja weekuba emutima nkusaba ssebo otoole sente ozimpenze malire tulinyise omusaala gwabwe tuno olutalo lukoledde jjajja n'omala onnyiwa genda okugulanga amagulu nti wakati ye n'ebigero osigaza mwenda mazima ebbanga lyafuze ddene agatte abafuze mu uganda bonna basi wekivugidde emyaka osukka maasa tuddereva tulaba omu yekka ene basa olunaku olwaleero komuledi munaffe amanyiddwa nga Akireewo aleeteddwa mu kkooti y'amagye olunaku olwaleero era gye bugenza okubeera nga mukwano gwange buwungerera mbwamusindise luzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda ono ng'emisango egimuvunaanibwa ampuliriza bitiisa byennyamiza nga kigambibwa mbu ono yasangibwa n'ennyota z'amagye nakolera akatambi gye buvuddeko ne ga nti amawulire gaali galaga nti ono agenda kubeera ng'atwalibwa mu kkooti y'amagye wabula abasajja bano baali baagala kumujwetekako nti bamusanze ayina n'emmundu n'amasasi wabula bino byonna kasatu abikuba kaakati no ne bagamba mbu bamusanze n'ennyota z'amagye era bamusanze n'ebintu ebyefaananyiriza okuba eby'amagye era ng'ono amawulire galaga mbu n'empale gye bamukwatiramu bwe baatuukayo mu kkomera baagimugjamu kifuba kaakati ne bamwambaza empale ey'amagye bwe baadde bamuleeta mu kkooti ampuliriza nga bamuzzaayo ewuwe okwaza amaka ge ono bamwambaza empale eno n'agigira mu kifuba wabula alabiseeko nga yenna akubyekubye nga baamukubaakuba azimbyezimbye awulubadde era ng'embeera gy'alimu si eri awo ennungi ennyo ewomya Nakabollo. Abantu bagamba nti omusajja ono baamukomyawo ewuwe okufuuza enjuye naye tebalina kye baasangayo kiri awo kyewuunyisa era amawulire galaga nti ebintu bino byamuguddwako emisango mbu baabimujwetekako bujwetesi. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero abadde wali Makerere Kavule n'avaayo n'akawangamula mu press conference n'agamba nti bino byonna baabimutaddeko buteesi era ne bongera okubeera nga bongera okubanja abasajja bali mu nkomyo abaasibibwa. Kyokka ng'olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka Honorable Namutebe II alabiseeko mu bitundu by'eri e Buddu e Masaka mu bannayuganda enkuyanja n'enkuyanja abaweze 10,000 kaakati ng'ono amawulire galaga mbu abadde ali mu mbeera sinungi embeera mbi nnyo era nga kigambibwa nti kyekyamulemesa n'okubeera ku matikkira ge ag'omulundi ogwa31 n'abeera ku TV ng'akenga makenge nga ggwe nange. Kaakati mu mbeera eno kyewunyisiza nnyo abantu kabeere Peter Mayiga nga amawulire galaga nti ono Ssaabasajja Kabaka akola bibye ne Mayiga akola bibye. Mwena njagala mujjukire Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ategeeza nti Kabaka alina obuyinza okwerondera Katikkiro oyo gw'aba asiimye okukola naye so si Katikkiro gwe bamukakaatikako obukakaatisi. Kakati Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero nga talina gwatemezzaako alabiddwako mu bitundu by'e Masaka eyo e Buddu nga musajja wattu ali mu kutambula bulungi nnyo mu nkuyanja y'abantu era abantu ne bafa essanyu nga tewali muntu n'omu alaze nti Ssaabasajja Kabaka agenda kulabikako. Kakati bino ebigambo byewunyisiza nnyo bannayuganda era ne bamala okubeera nga bava nga bagamba nti Mayiga ono yandibanga yekakatika Kabaka ng'aliwo kifuba naye ng'omusajja yamukoowadda. Njagala oli ebigambo bino mukopi munange Mayiga nyongera okutegeeza nti wagobwa. How are you? Yakugobadda yuna alikyotera mwamugamba nga mbusimanyi mumunonyeza abantu minisita wo ow'ebyentambula za Kabaka yatuuseeyo dda Kabaka kati tagenda nammwe era abantu ne bamugoberera kuva bubi wali kasiiridde okutuuka wano ku Serona ng'eggana ly'abantu bali mu 2,000 bamuli mabega ate nga bamuwadde ne space watambula emmotoka tezitambula teri abagoba mu kkubo bavaayo bokka kyekitiibwa kye g'emaanyi ge wano yatukulembera oba oyagala oba toyagala.
Okitegedde kati nawe mbwakabaka wa Buganda olikireereso olinga nze fena tetulinayo mirimu mukopi munnange Mayiga wagobwa owerinya yagoba genda wetuge weno yogera bubi oyogera obalato otuduuliro bwakabaka bubwo bwakabaka bubwo otudulira ngani yakugoba njogera mpina nkwe tetugala kukiza kabaka waffe kutambula na muntu wankwe nangu atambule yekka kale n'aba mukuuma izulu tujja mwekuumira tujja mweyagalira nga ffe abantu b'omu Buganda pasuwa Abaganda bokka Buganda ejjudde abantu b'amawanga amalala bangi bali ku ttaka lye bali kuki mwagala mubunza batugobe ku ttaka mulitunde batugobe mutumanyira manyira wa twagaddewo mujja tumanyira lulala nenzo osana Mayiga nga tolina mulimo mu Buganda banna inkwe fetwakoowa lwangu yuno alikyotera kabaka alambula ku bantu be nga tomanyi tebazze kasi kabaka wafa bakunami basindi bamusitamire mwamuswalize wankulukuku temulanze mipiira temukoze eki mumulese mbagule empiira gyebika kakati nno biriwe nanga bigenda maaso ampuliriza ebigambo si birungi nnyo ebigambo si biwoomu kubanga Ssaabasajja Kabaka tulwanaganye n'abasajja bano okulaba nga bamusesema naye ebigambo tebibadde byangu era nga bwe nakunyonyola mu butambi bwaffe obugedde nti Ssaabasajja Kabaka yali ajja kukusibwa akomezebwewo wabula kyamukisa mulungi nnyo nti yamala n'akomawo nga takukusiddwa kubanga abasajja baali bapulaninga ekintu ekirala ennyo ekyokumwongerayo ewala naye bannayuganda bwe bayitirira okubeera nga bamubanja ne balaba nga mutuufu ebigambo bisusse kwe kumukomyawo wabula ffena twebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka kati awangalira mu bitundu by'Ebuddu Enkoni mu lubiri olweyo e Masaka lwaki tali Mmengo lwaki tali Bbanda ebyo byonna ebibuuzo tusigala tubyebuuza era nga tugamba lwaki ku mukolo gwe ogwasatu mu ogumu teyalabikako kyokka nga ennaku z'omwezi 5 n'alabikako eri Baganda eri Obuganda eri ensi nga wese obuyisi nnaku 4 omuntu gwe bagamba nti abasawo bamugamba talina kwesembereza bantu kyokka tenalabikako nga musajja twalina mu kukola dduyiro ng'atambuza na bigere tali mu mmotoka kati kino kitiisizza abantu ne bagamba nti wandibaawo oluwonko wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne Mayiga ono kubanga ebigambo ebirabikako ate si bye bimu ebiraga ku biri omusajja byakola birala nnyo n'ebirabwako nabyo birala nnyo nga kino kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka wandibanga aliwo embeera enkambwe ennyo eyaleeterawo oluwonko wakati wa bano okubeera nga mukwano gwange mpuliriza tebakyasobola kubeera nga bawuliziganya nakugambye nti waliwo omukungu wa gavumenti ono amaze okubeera ng'akwatibwa obukadde 600 abadde abulya buli mmotoka ng'agiryako obukadde 600 omusajja ono kigambibwa nti abadde asaba ssente eri mu gavumenti ng'agula emmotoka zino okubeera ng'azireeta gavumenti bazikozese wabula nga buli mmotoka agigula obukadde 9 obwa ssente eza Uganda kyokka nga emmotoka egula obukadde 350 gwe kati amawulire gamaze okubeera nga galabika omusajja ono nga bamaze okubeera nga bamutegeera n'okubeera nga mukwano gwange ebigambo birungi si birungi okuva ew'omu bbedo ono kaakati nno njagala oli ebigambo ebinene ennyo ng'obukenuzi obubbi n'obulabbayi bukyeyongera mu maaso mu nsi yaffe eya Uganda abasajja beesomye okubeera nga bagenda mu maaso okubba buli we balaba obali omukwesese ogusobola okubeera nga guyitamu ensimbi ey'omuwa omusolo nga basobola okubeera nga bajja ebigika sooka olire ebigambo bino nanga byampawazizza amatu tukomyeko Kampala Uganda twabe ensonga z'emmotoka ensonga za mmotoka ya bukadde 950 zizino waliwo emmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser LC bisatu VX yaguliddwa obukadde oba yagulibwa obukadde 950 ofiisi ey'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti Auditor General etandise okunoonyereza ku ngeri omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry ey'ensonga za ICT Dr. Amina Zawedde nti engeri gyagenda maaso n'okulabika nti akkiriza bagule emmotoka ekulukiriza mu kawumbi ka ssente okuva mu kibanda ekimu mu Kampala emmotoka ya bukadde 950 okunoonyereza kulaga nti ng'ennaku z'omwezi 31 August 2022 Dr. Amina Zawedde
yasasula ba Kadam Enterprises ensimbi bukadde 95 abawe mmotoka eya Toyota Land Cruiser LC 3 VX egenderi ministry ensonga za ICT. Kakati reference number mugule mmotoka eno yali PP 10 28377. Now amole gategezeza nti mukasera kano office omubalirizi w'ebitabo bya government eri mu kwetegereza kino kyabaawo kitya era lwaki emmotoka eno baagigula obukadde 95. Obukadde 95. Office ya Auditor General eri mu kunoonyereza. Nti okusooka amawulire gaali gategeeza nti sente zino zaali zakulabika nti zigula emmotoka 2. Oluvannyuma kizuulibwa nti ate zonna zaali zigenda ku mmotoka emu. Kati amawulire ne gategeeza nti okunoonyereza ku nsimbi zino obukadde 95 ezasasulwa bimu ku bibadde bigenda maaso n'okunoonyerezebwako poliisi wamu ne Auditor General okuva mu mwaka 2023. Era nti investigation team balina significant info amawulire already ge bafunye ku mmotoka eno newankubadde nti bengi babadde tebannaba kulabika nti babifuna baagigula obukadde 95. Now oyinza okwebuuza nti bwebanga baagigula 95 aba ICT ministry kakati yo ya sente mmeka mu bibanda bya Kampala ebitunda emmotoka ekika kino Toyota Land Cruiser LC 3 VX nti emmotoka eno mu kaseera kano as of 2024 egula wakati w'ensimbi obukadde 320 ku 305 ya bukadde 320 ku bukadde 305. Bano aba ministry eya ICT bo baagigula obukadde 95. Ekitegeeza nti baali basobola okugula emmotoka 2 n'ekitundu. Esente zino nga zigula emmotoka 2 ate ne zisigalawo ng'ezisigaddewo nazo kumpi zisobola okujjayo emmotoka waakiri egoberera eno. Kakati nti okunoonyereza kugenda mu maaso abakulu mu ministry eyo bali mugenda mu maaso n'okuleka nti bababuuza babagamba nti kino kyasoboka kitya obukadde 305. Etegedde nti ng'oggyeko okunoonyereza okugenda mu maaso office eya Auditor General kosa poliisi waliwo n'okunoonyereza okulala okugenda mu maaso waliwo ensimbi endala ezagenda mu maaso n'okuba ne ziweebwa TVM ey'obwannannyini ebaagiwa biliyoni 4. Kati nti awo nabo batandise okuleka nti banoonyerezaawo. Dr. Amina Zawedde yalondebwa okubeera permanent secretary omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry eya ICT mu Juni mu mwaka 2021 era dda mu kifo kya Vincent Bagiire eyatwalibwa mu ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga Foreign Affairs. Contract yono yaggwako ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omukaaga eya Dr. Amina Zawedde naye nga mu kaseera kano bagenda mu maaso n'okwongera okuleka nti bato banoonyereza baagala balabe. Kakati ate bejjidde mu kaseera nga omwezi oguwedde abadde permanent secretary mu ministry endala omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry endala ey'ebyobusuubuzi gwe bayita Gerard Nisali ono baamukwata ne bamukyajinga okufiiriza gavumenti ensimbi n'okwekubana n'ababaka mu palamenti y'eggwanga okubba sente za cooperatives ebibiina eby'obwegassi era ne bamusindika kwa rimanda eruzira n'ekifo ne kimufa. Kakati n'ebyomukyalo ono omulala bizze mu mawulire ono abadde permanent secretary naye contract yaggwako mu ministry eyo ey'ensonga akyaliwo yadde nga contract yaggwako. Ministry ya ICT ye batandise okumunoonyerezaako akwata ensimbi eziwereddera obukadde 95 akkiriza
bazigulemu emmotoka emu songa emmotoka eyagulibwa obukadde 95 kyazuuliddwa nti eri wakati w'obukadde 320 ku bukadde 135. kakati nno ebigambo bino bw'obanga okyali musajja muwagizi nnyo oba mukazi muwagizi nnyo owa NRM ng'owulira ebigambo nga bino n'osigala ng'okyagenda mu maaso n'okuyiniguza n'okusigala ng'oga nti tulina okuwagira abasajja, kaakati ggwe toyinza kubeera nga onenyezebwa, wabula ekituufu kiri nti obeera oliko ekikyamu. Kati mu mbeera eno ampuliriza nga bwe nakunyonyodde nti VJ Junior ono abadde enkya n'eggulo ajja azalawa ng'ayisaamu amaaso bafuutu soja. Kati olunaku olwaleero ono agudde mu mbi yavudde n'ayogera ebigambo ebikikinike era ng'ono yabadde abyolekeza direct eri Umaru Kisekka, nga Umaru Kisekka ono ampuliriza ye musajja ateemolerwako yadde okwepankirwako. Kaakati ono kwogeza n'omwenganga ebigambo bujja biwulira. Kaakati nno abasajja batandise dde okusala entotto okulaba nga VJ Junior ono ampuliriza. Njagala okimanyi nti omusajja ono aludde ng'akulira NRM era bano be basajja abali ku Bukedde TV okwo aba NRM lukulwe ng'ensimbi y'omusolo badiibuude bejavaana nejavaane bawugamu mpuge. Kati mukwano gwange gye bungedde olunaku olwaleero ng'abasajja ku social media omusajja bamaze okubeera nga bamufuula ebisasiro, ebigambo ebibatamuvumye tebiriiyo, bamulangidde ekibuto kimulinga ogusawo mbwo gulimu ebiyenje n'ebivume ebirala bingi nnyo omusajja ono byamize era nga tetumanyi gye binakkira kubanga ebigambo bikyeyongera. Bano bamaze okubeera nga bamuwooninga ne bagamba nti kaabeeruwale kaabe Katonda gojja kisasulira ogezaako okutampula munnayuganda alwanirira ensimbi y'omusolo, alwanirira abantu ba wansi, oyo amanya nti abantu balya kimu nti n'abamu basula. Kati gwe bova notandika okubeera ng'omuyisaamu amaaso ng'omujeregerera, ebigambo biba bimaze okubeera nga bikwononekera n'okubeera nga mukwano gwange olwo ebikaawa bimaze okubeera nga bikusemberera. Kati VJ Junior ono ebbanga ligenze ku gavumenti yesimbawo ko ebitundu bye byayiseeyo yesimbawo nga kansala ono n'awangula n'ayitamu, kyokka bwe yava eyo okuddamu okwesimbawo ebbiina mutungo ono gy'awangalira abasajja baamu mu akalulu. Jjukira nti ono yali yeesimbye ku kkaadi eya NRM. Kaakati ate nga bannayuganda mu kibuga Kampala baakoowa yero buli agirabyeko agiwanda lulusu. Kati omusajja ono kyekibiina mwatambulira mwasubscribinga be bantu bawagira. Kati bannayuganda olwamu mu akalulu omusajja yanyiiga n'amera akasajja ku mutima. Kati ebigambo byatandise okubeera ng'afuluma bye bitajja mu myaka gye n'ekitiibwa kye. Kakati bamuwadde levo waajja n'atuuka okubeera nga mukwano gwange adda waajja. Bano balumonde nga baatidde bakati ate gwe ng'oyidde mangu twakateekamu enku bbiri ozze weekomba wenna otudde mu Snapchat. Omusajja omukulu, musajja obeere mu Snapchat, tugenda kukusabula ne Snapchat ekuggyemu kkala. Nkubuulira sigwavumika n'olwo olubuto olukulinga ekisawo mwe bapakira ebiyenje nkubuulira sebbuto ku luno tugenda kukuvunaana gwa kulya nsangi. Kiki ekikuliisa nsangi? Ezo ssente za Museveni zo eva ziba zikaawa, teri agenda zirya miremba gyatumanyiire. Twakuleka ne tugamba akasajja katukaleke bambi, katukaleke nojja ng'otwasamira ne tukutunuulira ng'olowooza weekwese. Tutuuka ne tukuvumbulayo, twakateekamu enkwezo okomyewo ng'oyidde bw'oti osaze kilo 4. Kati olwowe ebinywa tuyina binywa tuyina biganda byangu ojja kuwulira. Bali abaana tebalina byakukola bajja kukalaka tojja wuli. Ezo ssente tojja zirya, tojja luwoomerwa, ojja zirya naye tojja ziwoomerwa. Ekyo nkubuulira maama. Omanyi okubeeramu ne kasenteko naye nga buli woyita bakuwanda buwanzi oli maziga ga bannayuganda ogazannyiramu. Tugezaako kwerwanako kujjayo kufuna ddembe lyaffe ojja otuzannyiremu, ojja tuwulira. Olunaku lwabadde olu wakomyewo nga wenna weekangabiriza otubuuliranga simanyi we baakusindikiddeyo kasente kati olumbuki. Oyina n'amaalo bulijjo mukola firimu z'abantu abayina amaalo, ate sawa zino naawe byokola amaalo bulijjo oyina weekomba olinga mukazi weweesesasesa. Wayidde mangu enku bbiri nojja bw'otyo bw'ogenda kutuwoomera tugenda kukusabula. Si kweza embuto z'aba Nebukadneeza bano be boogerako mu Bayibuli. Nkubuulira omanyidde abantu obamanyidde, gwe wabireese olaba tukuba mayiga gwe tubadde tuyita anko mayiga mu myezi 4 kati saawa zino tumuyita jjajja mayiga akaddiidde. Tukukuba n'okaddiwa ogenda kusala kilo, ogenda kutuuka ekiseera nga confidence tolaba n'enjogera gy'oyogeramu confidence yonna yabuze. Bulijjo tomanyi muliro banno kwe batuula,
Nawe n'oyagala ogezeseko walaba jjajjaawo ng'akwata entamu ng'agijja ku kyoto naawe n'oyagala ogezese entamu ogiyiye nkubuulira munno waaki yaffe tugitwala munno waaki eyo yaffe y'abannayuganda bakuwagira ate oyogera Luganda ate bannayuganda b'omanyiire ogenda wuulira ogenda kuwulira 78% share zaffe tuzitwala era abaana ssaawa zino kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso njagala okimanyi nti Vijay Junior si ye musajja yekka mu bavijja abo abaagala ennyo NRM era bano abeerabira edda nti mukwano gwange ebizibu ebirimu abannayuganda bingi nnyo bikyagendera ddala mu maaso. Njagajjukira omusajja ono bamuwa ne movie oba bamuwa documentary eya president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne bamugamba ono agitambuze agyogerere esobole okubeera nga ebuna ensi yonna ne bannayuganda basobole okubeera nga bagitegeera. Omusajja ono yakomba kwebaza eriibwa n'agamba tayinza kubeera nga addamu okuvuunula vidiyo eno oba movie eno oba giyite documentary eya president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati nno Vijay eyaddamu okutranslatinga oba okuvuunula documentary eno era omusajja ono baamuyigga musajja wattu n'abeera nga akomezebwawo. Kati Vijay Junior ono be bamu ku bawulira obubi ennyo nga president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongera okubeera nga atinta n'okubeera nga bannayuganda bongera okumwagala. Wabula njagala ojjukire nti gye buvuddeko ng'omusajja ono yeesimbawo ebwayise yali president eyayiwa omubiri n'okubeera nga amunoonyeza akalulu. Omusajja ono n'ayitamu naye abantu bala mu magoma b'amaanyi ampuliriza gavugira oyo aliwo kasita obakuba enkoona abakuba ezizo be bamu abakubeza omuntu omulala. Kati Vijay Junior ono bw'atyo n'afundikira nga bannayuganda abaliddemu olukwe. Wabula olunaku olwaliro president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abadde n'ensinkano y'abannamawulire wali e Makerere Kavule ekitebe kyaffe ekikulu ekya National Unity Platform. Ebigambo bingi amaze okubeera nga abitangaaza era ebyo byonna byonna bigenda mu maaso ebimwogerwako nga bw'atayagala Buganda nga bw'addidde Nuupu okubeera ng'ajawula ku Buganda. Bino byonna byonna abisambaze n'ategeeza ensi n'agamba nti ye n'obwakabaka bwa Buganda bali mwoyo gumu. Era ono akakasiza naga nti bino byonna bikolwa abasajja n'abakazi abatayagaliza nkyukakyuka naddala abo ababba ssente z'omuwoomusolo naddala abo abakolagana ne bannakyemalira naddala abo abanyigiza bannansi abanyigiza bannayuganda be bateekawo ebigambo bino kubanga bamulaba ye yagaana okubeegattako n'asigala ng'alwanirira enkyukakyuka ng'alwanirira omuntu wa wansi munnayuganda. Kakati nno ebigambo bino njagala nnyo obiwulire obyetegerere kubanga pulezidenti bw'aba ayogedde ebigambo saaga nnyo okubeera nga mbiddamu nnyinza okubisobya nga bw'obitegeera. Nkugambye entambula na mulongo waswa mu Luutansozi omukumi w'ekyoto era nga mugabi wa kyogo ampulize n'abajula 10 ye y'omulongo waswa kale omukozaako n'omugezaako gw'alina embeera ekuzitoweredde naddala gw'ali e Bulaaya ampuliriza ebintu byandigezaako okubeera nga bikutambulira bulungi. Bagezaako tukola bye baakola omugenzi Ben Kiwanuka eky'omukisa omulungi tetuli mu 62 tuli mu 224. They are 62 years too late. This is not 1962. Abantu bategeera. So tembakiriza babuzaabuza. Buli wolaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work. Bwe batwe badenga bakola. Ekyewunyisa nti bwe babeera ebweru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeera ebweru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi Buganda abo ababaagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonze bene. Kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa obwakabaka tebaagala bwakabaka mubagambe balondewo ekirimbo kimu ebirimbo ebibiri bikontana balondewo kye balimba kimu abantu babategererawo. Njagala okubajjukiza Abaganda bange fe tetuweereddwa nnyo mukisa apart from social media waliwo media n'ezaffe zennyini radio ne TVs nga tebakyasobola tuyita kubanga bagamba fe ennono y'abajjajjaffe gamba tosala gwa kawala nga tonawulira gwa kalenzi naye ate akalenzi tekakkirizibwa yadde okwogera n'ekimu bagamba kye batugambye kuggwe kye kituufu biwedde tugenderaawo. Tekyewunyisa lwaki radios ezimu ne TV ezimu tebazitukiriza gendako. Batugamba if you're not careful the media will have you hating the bad person. I mean hating the good person and loving the bad person. Kyangu nnyo ekikyamu okisiga ekifaananyi ekirungi ate ekirungi ne bakisiga ekifaananyi ekikyamu.
Museveni bw'atyo bw'abadde akola, bw'atyo bw'abadde akozesa abantu baffe okuva mu ntandikwa paka olunaku lwa leero. Naye bw'oba weegendereza ne baalemwa okuteekako emboozi y'ebisiyaga ne basemba nayo, kati muze mubalaba. Ne bagezaako okutwawukanya n'amasinzizo, ebyo ne bigaana. Kati bagezaako twawukanya n'obukulembeze obw'ennono. Era bagezaako tupeintinga nti ffe balabe ba Buganda. Naye bwembuuze ssebo nnyabo gwali eyo n'awali wano, omulabe wa Buganda y'ani omutuufu? Kambajjukizeko bino ebintu wammanga. Teyalinze siba NUP abagana Ssaabasajja Kabaka kugenda e Kayunga, oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku makya ne ŋŋamba nti saagala kuwulira abantu bagamba ffe ng'Abaganda, oyo yali Museveni. Sinze nakera ku makya ne ŋŋamba nti nja basaanyaawo nga bwe twabasaanyaawo ebiseera ebyayita, oyo yali Museveni. Abaffe si kungangako muntu yenna oba mukulembeze kujeemera beene. Ne Museveni yakwata abataka n'abatwala bajeemere beene. Ngera bazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu, abasiraamu n'abayingiramu n'abaawukanya, abasuubuzi ababodaboda n'abaawukanya. Bw'atyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekikye ekyabataka, naye ayagala kufuuka kabaka mu kooti. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia, nze nabatuma, yenze nabayita ne mbagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali. Naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga basasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja, minisita w'ettaka, ababadde bamuwuliriza nga Voola Beene n'Obwakabaka n'ejje buvuddeko recently agamba nti muli ba mukisa nnyo okulaba nti baboogerako. Eyamuyita, eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita Kisa kya Sitaani, eyajjamu empale n'akunamira Beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu. Naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola, Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC. Oyo teyalinze, oyo yali Museveni, bassebo ne bannyabo. Abamu abali wano temwegendereza nnyo. Neze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region. Naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo sinze nakikola, oyo yali Museveni. Abagobere n'ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakirizibwa kusomesebwa mu masomero. Sinze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne Beene ne bamulemesa ogendayo ne battana abaana ba Buganda basukka 2. Sinze na komandinga ettemu eryo yali Museveni. Bwe baasiba zaake yanyumiza ensi yonna, era nange nakirabako nga bankutte. Bakubanga bakulangira kubeera ki? Bamukubanga bamulangira kubeera Muganda. Sinze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Bw'ogenda ekitalya ku ba political prisoners be baakwata mu kulonda kwa 2021, 95 ku 100 bava wano. Sinze nakola order eyo, yo order Museveni yagikola. So ebyo byonna Baganda bange byonna bye mulaba bannaffe babiraba, naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira, ate kubanga abamu balina obukyayi, bafuba okunoonya gwe bakisaako. Ne bagiraba nti Kyagulanyi, muzzukulu wa Kayira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamalabyonna, nti ate ye mulabe. Kyannaku nnyo
naye kya mukisa munene kyatenze najja nga ekyo kankireke. So baseba ne banyabo njagala obbasaba tebabateeka mwako kazannyo. Bakadde baffe mukadde waffe Ben Kiwanuka yakusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Ben Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Buganda, but my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Kakati nno ebigambo bya president ng'omaze okubanga obiwulira era ng'obitegeera nakunyonyola ne kugamba nti ebiseera ebisinga sidda mu bigambo bya mukulembeze waffe ng'amaze okubeera nga abyogera nyinza okubikyamya oba mukwano gwange okwogera ebyensimatu oba oliawo ne byefaananyiriza byayogedde kati n'olw'ensonga eyo ebigambo mbireka bulesi wabula mpuliriza gye bukedde olunaku olwaleero ng'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma era nga gano gakakasizza nti abayeekera ba M23 abali mu ggwanga erya Congo abalivuzizzaako emirembe abaagala okumamulako gavumenti laba ekyennaku ennyo kakati ampuliriza amawulire gamaze okubeera nga gazuuka nti ate abawagira abayeekera bano gavumenti ya Uganda gwe abawagira abayeekera bano ye mwami Museveni awedde emirimu ng'amawulire alipoota ziraga nti abasajja bano bawagirwa amagye ga UPDF gennyininyini agawedde emirimu jukira nakolyako katambi n'enkulaga ebifaananyi ebya satellite nga byakwata amagye nga gava e Uganda ng'amagye gava e Rwanda ne geesolosa okuyingira ensalo eya Democratic Republic of Congo nga kino kyali kiraga nti bano beegatta ku bayeekera bali abajojo bya gavumenti ey'eggwanga erya Congo ekulembera omusajja amaidwa nga President Felix Tshisekedi Solombo. Kakati no mu mbeera eno amawulire galaga okuviira mu ggwanga erya Bufalansa balumiza mwami Museveni maga nti abasajja ba UPDF bano be bawagirira ddala abayeekera bano abagenda mu maaso n'okutigomya bannansi ab'eggwanga erya Congo okubabuzaako emirembe okubakabyako irigombe n'okubabuzaako beegeka oluba. Kakati mu mbeera eno ng'omaze okubeera nga okakasa nti n'eggwanga erya Congo lyawabira dda Uganda mu kakiiko ak'ensi yonna nga Uganda bwe twabbayo era essaawa zino tuli mu kuzimba nguudo Congo tuli mu kusasula mudidi na mudidi gwa nsimbi olw'ebintu ebyo twabba omwali embaawo omwali embuzi omwali ente n'embizzi zennyininyini nga kigamba nti abantu bano baabibba Congo nga bagenzeyo mukwano gwange okukola ebikwekweto. Kati mu mbeera eno amawulire alipoota ekakasizza nti obuyeekera bwonna obugenda mu maaso mu ggwanga lino ery'eggwanga erya Congo abasajja bawagira abantu bano bava Uganda bava Rwanda. Kankulekeremu akatambi kano okwewulirireko ebigambo bino ojja kutya ensi ampuliriza weebuuza abasajja kye baagala e Congo nga ne Uganda baagimamira dda ne Rwanda baagizingako. Wulira lipooti naye egenza maaso n'okuleka nti evuddeyo lipooti evuddeyo naye nga tebatuwaayiriza kuno si kuwaayiriza gano si matuga tebatusibyeko matuga mbuzi kutuliisengo. Waliwo lipooti egenza maaso n'okuma nti efulumiziddwa Uganda yeewakanye naye kirabika lipooti yinezze. Lipooti evuddewa mu kibuga Paris gyenjirengera eri e Bufalansa batugambye bwe bati the Ugandan army tuvunule ffenna amagye ga Uganda has provided support to the M23 rebel group. Amagye ga Uganda galudde nga gawa support eri ekibiina kya M23. Lipooti eriruddawa efulumiziddwa kibiina kya Mwanga Amagatte bagambye nti amagye ga Uganda galudde nga gawagira M23. Uganda ebiwakanyiza. Lipooti atuliriza egenze maaso n'okulabika nti efulumye erumiriza amagye g'eggwanga erya Uganda ogenda maaso n'okuwagira M23 M23 ekibinja ky'abakambwe ekijojjo by'eggwanga eriyitibwa eggwanga eriyitibwa erya Congo. Lipooti efulumiziddwa etegeeza nti enfunda enta eziwera abakulu mu kibinja kya M23 nti babadde bafuluma e Congo ne basisinkana abakulu mu military intelligence ya Uganda nga ne kabwejungira yennyini Sultani Makenga kyaludde nga atambula najje Uganda n'asisinkana abakulu. Kati omwogezi w'amagye g'eggwanga lino gwe bayita Deo Akik amyuka omwogezi w'amagye g'eggwanga Deo Akik avudde n'akuba ebituli mu lipooti efulumiziddwa n'agamba nti nfu tetuwagirangako M23 enfu bwe ffufululu era nti lipooti eno abagifulumizza
kibiina kya Mwanga Magatte abagambye nti mugezaako kututaataaganya jjukira tulina enkolagana wakati wa Uganda n'eggwanga lya Congo. Amagye ga Fadaka tukolagana nago bulungi, baatukkiriza tugende tunoonye n'abafu abatuzoganya aba ADF. Now tuyinza tutya okuwagira abayeekera aba M23? It would be mad for us to destabilize the same area we are sacrificing it all to have it stable. Ekitundu kye tulwanirira kibeere n'emirembe ate tuyinza okwagira abayeekera mulimba. Naye nga lipooti ya Uganda, lipooti ya UN erumiriza Uganda ne Rwanda egambye abo basajja mukukuta nabo bayingira ne mutuula nabo ne mupanga ne badde ne bazoganya Congo. Lipooti bwetegeeza maaso n'okuba nti efulumiziddwa naye owulidde amyuka omwogezi w'amagye wa Kiki mangu nnyo avuddeyo n'akiwakanya n'agamba mutuwaayira. Bigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7522 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.